وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمرنا بمدلغ الله سبحانه وتعالى ويربنا عز وجل من مدلغ أقول أغدني مؤكد ببنا ويو الله سبحانه وتعالى أتقبل ليجينا إبين جولو بلا أي مقابل لكن وجه مسسكم وجه الله سبحانه وتعالى. وأولا لكننا بكورنا لنتمكن من عبادته تبارك وتعالى سبحانه وتعالى مسلمين وجه الله سبحانه وتعالى. جنابي تقولنا وجه الله عز وجل لنحقق الغاية الأسمى تفكرتي اشكال ويشكو اليوم لماذا أتينا في الدنيا واشكوت في الدنيا أمرنا بارك الله فيكم أتشمني أشتغل أتشير بيتي أشتكي برونجي بإن سبب إتياننا في الدنيا إنسان يقول تسحب الدنيا kusinza Allah subhanahu wa ta'ala na kumuwabula tekubera nga abalala abamusinza ate nga tumugattako ensonga yakulegesa ku duniya inna sababa alladhi min ajlihi khalaqana Allah subhanahu wa ta'ala ensonga lwaki olwekitiibwa Allah azza wa jalla yakutonda lina'budahu tubeere nga tumusinza linuwahhidahu tubeere nga tumutongoza linufridahu bilibada tubeere nga tumwawula n'ekiyitibwa okusinza tubeere nga tumutongoza n'ekiyitibwa okusinza kyeyatugamba owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala nti wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun sitondanga majinni n'abantu okuddako ensonga eryemu yakunsinza yakunjawula wabaraka allahu fikum n'olwekyo badduwa Allah subhanahu wa ta'ala awamu n'ebingi ennyo betuwangaliramu tekwerabira ensonga enkulu yatwetisa ku duniya tekusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Akaseera tekulina katono wano ku duniya oluvannyuma twolekera maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala nga kigenda okubaamu omulamwa nga kigenda okubaamu omugaso wallahi kugamba tawhid kusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga tekumugattako abamanyi bakugamba nti daqatu qalbi lmawti qailatun lah enkuba z'omutima gw'omwana adamu enkuba z'omutima gw'omwana adamu zimugamba inna alhayata masimaddala ekiyitibwa obulamu daqaiqun wa thawabi dakiika budakiika na seconds ng'oyaliwa maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Abamanyi bakugamba nti dunya saa ene dunya tetulaba kaseera buseera n'olwekyo fattakhidha taa akakaseera akatono kakule kutya Allah subhanahu wa ta'ala kamala kutya Allah subhanahu wa ta'ala maaso ga Allah ogenda kwesiima nga Allah tabaraka wa ta'ala yennyini yakubira emisira nga bwagenda okikubira abakkiriza abategeera ensonga nga bagituukiriza nga babuuza nti kam labithtum bil ardi adada sinin ku dunia mwabanga ki bwetubeera batusoberedde in terms of years emyaka nga tubaze emyaka bagenda kumwalukula bamugambe labithna yawman au ba'da yawmin tulabta kwamala lunaku lumu ndooza n'olunaku terwawera kitundu kya lunaku Allah wafiire emisira yennyini tabaraka wa ta'ala abagamba nti la ni'ma mattajattum mwebyobusubuzi mwabisomera bwa nga muli baka la ni'ma mattajattum nga mwasuubula bulungi nnyo fi yawmin masumana lunaku lulokka au ba'di yawmin oba mu kitundu ky'olunaku ne mufunyamu maghfirati ridwani jannati ne mufunyamu okusonyiwa kwange ne mufunyamu okusiima kwange ne mufunyamu
kukumikiriza gasi kaseera katono nnyo nga kolekera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ebyesanyu ebyenkomeredde ebyokwasiima ebyebyengera ebitakutukabo n'akamu n'akeddagala nga yejjana y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tumulire omuntu agenda okusembayo okufuna ejjana eyawansi agenda okusembayo okufuna eddaala eryawansi akiba muliro abuwa ng'ayagula agenda waaba tabaraka wa ta'ala agenda kufulumamu oluvannyuma lw'okufulumamu ayoke atukyukebwa alabireta ng'akulaba jahannama ng'akulaba yeswaza agamedde alhamdulillah alladhi najjani minki nebasa Allah amatendo gazaga waggulu agali mu bukendeefu wonna oyo akuntaasizza agaba jahannam nga Allah subhanahu wa ta'ala bukutaasizza naye oluvannyuma bingi hiwar egenda okubeerawo bainahu wa baina rabbihi tabaraka wa ta'ala wakati wa na wakati wa Allah azza wa jalla naye nekugeseera mugambe nti tamanna weegombe kati oluvannyuma bamubuuza ojjukira ebiseera bino amakulu ojjukira eduniya gye walimu nti ya rabbi nkijjukira bulungi nnyo kati weegombe omuntu yeegombe amatiribo naakola atya naki Allah tabaraka wa ta'ala mugambe nti nkuwadde eduniya tayimuuziddeeni byonna ebyomugagga makutaaza kupeza sirivaako basibabibiti byonna ebyomugagga birimu eduniya yonna n'ebikirimu byonna tayimuuziddeeni emirundi 10 kyokudola bati min shiddati lfarh olw'obuyitirivu bw'okusanyuka omuntu agenda kubeeraga kugaba tekibiriikiringa hawu kijja kidiya alaba tekikakasa amugambe nti atastahzi'u bi mukama wange atengereza bujerezi wa anta rabbu lalamin wa anta almalik muliwayo endala nam ongereza bujerezi onzikagaliza mukagali onsaagisa busaagisa nga kwomulezi w'ebitonde byonna naye amagana mukakasa nti la astahzi'u bika sikusaagisa busaagisa sikujereza bujerezi eteteete amazima omuntu agenda kuba emisira ng'alabira ddala ti wallahi tewali Allah gwagabirite byengera wekanaye naye ng'ate yasengeeyo okufuna ebyengero bya wansi nam kakati kikidiya nga wanywera n'okubiikiriza ne wayonga ku tawhidi nesunna ezomaka Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama Imamu Ahmad yagamba rahimahullahu ta'ala imamu ahli sunnati wal jamaa imamu wa ahli sunna wal jamaa yagamba atya yagamba ti man mata ala al-aqidati was sunna omuntu yennafiya ku nzikiriza entuufu ne sunna ezomaka Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam mata ala al-khayri kulli abafiride ku bulungi bwonna katalina kyaleseeyo nakamulageddaga nolwekyo bantu ba Allah tabaraka wa ta'ala mbalamira okunywera ku tawhid ekyatuwezesa ku duniya mbalamira okunywera ku sunna kubiikiriza kinywera ko bakujerege bakukakanye bakutyolole naye mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala ogenda kukagirwamu ekikulu kya byonna kinywerereko nga ikhlasan ng'okinywerwako mu ngeri yakubeera nti togabanirira subhanahu wa ta'ala laisa takhallusan nga sikwejjako nolwekyo abaluganda ensonga eyatulegesa ku duniya tusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga tumwawula nga tumugattako kintu kirala kyonna muharabatu shiriki okukikomya okuwanyisa shiriki muyika byonna mwajjira owaja akuwangwa okiwulidde bulungi oba bifaanana bijja simanyi gano masabo simanyi kwalulabalongo simanyi zino ziyirizi simanyi bunabukola ziwalitanda zino nyingi za mitwa mingi simanyi atabigwa simanyi atabikufundamira kabaka byonna shiriki buli ango yenna jadditamu gwomusiraamu walagiwa kumwebala walagiwa kumukikomya walagiwa kumulwanyisa mamafumu lislam ekirimu obusiraamu kyeki ekirimu obusiraamu kyeki istislaamu lillah bitawhidi okusala ddiino ne weewaayo Allah tabaraka wa ta'ala fule bitawhidi nga kyekikola kikyajjawaza okyolinnye okugenda ba Allah tabaraka wa ta'ala okudda eri Allah okwewaayo eri Allah
kyabagalo kya tawhidi kyebagalo kya tawhidi kyoddala kyowa Allah subhanahu wa ta'ala walinqiyadu lahu bitaa n'ogoberera amateeka ge ng'omugondera owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala n'agamba walbaraatu min ashiriki wa ahlihi n'okwewala n'okwesanga shiriki yenna n'abashiriku n'okwewala n'okwesanga obushiriku bwonna ne bannannyinibwo abashiriku ne mubeeranga ne mubasula ebiwaani twasilamuka ne mubabeeranga bafaanana batya embeera ne bwebeeranga ekuyinze kumikiriza muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala hadha huwa tawhid wa hadhihi hiya la ilaha illa Allah لا إله إلا الله مكتوبة الله كلمة التوحيد كلمة العقيدة كلمة التقوى كلمة الإيمان الله تبارك وتعالى تشوف كسافة الشيء ويقول وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وحول لهم نبرك التكتاب مفتاح الجنة الشمول جاتي الجنة مفتاح الإسلام الشمول جاتي الإسلام الكلمة الطيبة الغالية النفيسة الشجاع الجباري والله جلال يلقين إلى الجنة يا الله سبحانه وتعالى لا يلقوا الواجه أبدا شكوما مجرمين شوف دولا ما نامبا أشهد أن لا إله إلا الله كذا سموتي ما قوانك سنجدروا لي ويقول سنسيبا بدو وكنت أقول الله سبحانه وتعالى وأشهد أن محمد رسول الله إذا كنت سموتي ما قوانك نجدروا لي وانك لما سنجدر نقوة محمد صلى الله عليه وسلم مدوة إلى مكوي أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله نامي نوية وغنيك مكتعب سبحانه وتعالى بغى الجنة في السر والعلم وشمال الواد حيثما كنا وتبتبت رواشي وصية الله سلام الله تبارك وتعالى سيكون آمنا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله كلام يا بارك وليمنا مبينا لنا ونصارى نمت سلام شمالنا اجروا أن اتقوا الله مطيع الله وتنسيوزا وتنعمل شو بإذن الله تبارك وتعالى الجنة تقوى تجريبا كوانا الله تبارك وتعالى يليات سيكا ويتمنى زيقامة أعدت للمتقين الجميع جمهوري لا مجد كتيكا تيكرا وكيزا أرات يا الله سبحانه وتعالى أراونا الله عز وجل تصبر كويرا متقين نحن نأكد على التوحيد بيان دليل من كل التوحيد وجوتي الله سبحانه وتعالى أتيت إلى التوحيد أتيت تشتغل كثير لما تسيقوم وتقرا نبا تكسر كبسوس توحيد يا ينقل بنا لا إله إلا الله يا ينقل بنا نقول تبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من ذلكم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله نامي نموي وغنين جاكوي وكتيا الله سبحانه وتعالى mumbera zaffe zonna zituwangaddamu tujja kumusisinkana nga twawangula barakallahu fikum wajazakum allahu khairan wakathara allahu min amthalikum aboga omusajja munnamalungu yajje wa nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba ya rasulallah owange omubaka wa allah allimni khaira nkusaba onjigirizeeyo obulungi mbwengerezeeko nfunimu maaso g'owekitiibwa allah subhanahu wa taala نبي الله صلى الله عليه وسلم تقول مدعو على كرامة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ومر في من الزواج داقين نيو مسجد سيبو ما تيبو قلوب أرفل لمناكم الله النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله أما نيجي ويجريسا أقول يوم praising aliyetuelezako musajja mu mativu kumbe musajja darasa yaleta kinose bulungi yakenose bulungi nabina musa mutasi kuba yamugamba nti ya rasulallah wa mubaka wa allah hadi li rabbi bino bya mulesi wange njagala byange byengamba nfunemu nabi sallallahu alaihi wasallam anamanya nti omusajja darasa yamuyingira ayina kusomo darasa
mukumusa mudarasa namulaga nti faiza qulta subhanallah buli wogamba ti subhanallah qala allah nga allah agamba sadakta muddu wange oyogedde mazima ali akukakasabbeya yoyogedde mazima rabbul alamin mulezi w'ebitonde wekitiibwa allah tabaraka wataala namugamba ti waiza qulta alhamdulillah ate buli wogamba ti alhamdulillah qala allah nga allah agamba sadakta muddu wange oyogedde mazima وإذا قلت لا إله إلا الله أدنا مغيري يقول وقامت لا إله إلا الله قال الله ويشتر الله دابا صدقت مدوا ويقد مزبا وإذا قلت الله أكبر أدنا وقامت الله أكبر قال الله ويشتر الله دابا صدقت مدوا ويقد مزبا كما الله واتكسى من فوق 7 سماوات من فوق عرشه عز وجل okusinzira waggulu wa arushi gyali owekitiibwa allah tabaraka wataala amanyi allah yitawa allah ali waggulu wa arushi ye era gyali talina kitonde kyonna ebitonde byonna bimuli wansi owekitiibwa allah subhanahu wataala ebiratidda bwekyebwa enjoozi ezekya ezekika ezigamba nti allah ali buli wamu ezigamba nti allah ali mu ggulu ezigamba nti allah ali ku arushiye ebyo byonna bifu wekukulu ekituufu kiri allah ali waggulu wa arushiye owekitiibwa allah subhanahu wataala buli kyomanyi nti kitonde kye kimuli wansi yagamba owekitiibwa rabbi wa rabbuka omulesi wange ng'ateera gye mulesi wo allah tabaraka wataala atya wahuwa alqahiru fawqa ibadihi ye mukasi w'embeera kyayagala kyekiba allah tabaraka wataala abikolera luddawa fawqa ibadihi waggulu owakusinzira waggulu w'ebidduye kullu ma siwa allah buli kyonna ekitali allah abdun kiddu min ibadillah mu biddu bya allah subhanahu wataala akdada arsh newedera arsh noleke takiriiko gyali kuli abadan singa abeera kuli abeera mwenda kukuyo kati allah yagamba nti wayahmilu arsha rabbika fawqahum yaumaidin ثمانية وكياما فملائكة منانا بغير نقول أنا هو اللي بدي بس تبدأ عرش يا الله تبارك وتعالى كده بس تبدأ الله بس تبدأ الله أنا أكبر قبل النوم ده وكما الله يمكروا أتيك أبو يزيد وقال الله أكبر الله أكبر وما يستجيب الله أكبر كده الله أكبر أما يكون بيونا وبدي yesinga kugamba ekitutu kyawe nonese tugenda kindo kulongoosa wadde nebwebuuza ti ekitutu ate kiriwange okireka kiwa ku nsawo yange ekanzu okkiriza amagezi go mu magezi go kiyingira okkiriza lwaki ekituti akba kyekisinga obunene okusinga ensawo yekanzu tolina kuyinza kiyingiza nti ekitutu kiyingiza mu nsawo yekanzu la abada lwakyo baraka llahu fiikum wajazakum llahu khairan bwatyo allah bwakuseemu ngaoyogedde ebigambo ebyo بتجهيزات سبحان الله تجهيزات يعني تنزه الله ربنا عز وجل عن كل عيب ونقص يقول يجب وكان هو النا ومكن النا لا يصب بأي نقص لا يصب بأي عيب تكاد ولا كما قلنا تكاد ولو كان هو النا ويشفي الله تبارك وتعالى الوحيد يوم يكا الله تبارك وتعالى الذي يوصف بالكمال المطلق أتمنى ونوب الجب or unlimited in each and everything in each and every angle وتريد أن في سمعه كامل مجب مقول له في بصره مقربه كامل مجب الله تبارك وتعالى في علمه كامل ما في نقص تمام كان مكمل وكجب في قدرته أوصاف سبحانه الله وتعالى في كل شيء مبشرنا ومشتوى الله تبارك وتعالى أما سواه ومن يسكت التالية الله تبارك وتعالى نعم يسكت ورشوا الناس يسكت اشتري الله تبارك وتعالى يعتريه النفس تجسورة قونا بكينده نمو ميرو يداروديا كمان الواشي طبيعته
au tabi'atuhu kwe butonde bwakyo Allah ekikola nga tena kubera kigendo yekka yemujuku yekka yemujuku al-mutafarridu tabaraka wa ta'ala bil kamal ayatongotte eyeyawude n'obujuvu owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala owekitiibwa Allah azza wa jalla wa jamiu sifatihi n'amatendo ge gonna owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala sifatu kamalin matendo ga waggulu matendo ga waggulu matendo ga bujjuvu matendo ga bujjuvu era ebitende by'oyagala tugamba as-sifatul ula ebitende ebya waggulu temukitende nakamuna akeddagate alhamdulillah kitegeeza ki amatenda amajjuvu ga Allah tabaraka wa ta'ala kikwate kinyonnyola kiyingiddemu era yensonga lwaki agamba nti alhamdu nateekako alifu wallah nga bulijjo bw'oyogera alhamdulillahi rabbil alamin bulijjo bakitegeeza alhamdu ekirimu amatendo fi'lan nam mugennyini gw'amatendo gali amajjuvu agawaggulu ga Allah tabaraka wa ta'ala yekka owekitiibwa Allah azza wa jalla totujjuga obukendeevu nagyekulawange ebijjuvu bokufuna omwana oba okusaala omwana ate fil haqiqa kitendo kya bukendeevu kitendo kya bukendeevu naze oli bukendeevu era yensonga lwaki ate tekitendebwa nakyo owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yatendebwa nakutasaala ekitende ekijjuvu owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala nam la ilaha illa Allah kitegeeza ki la ma'buda bihaqqin illa Allah tewasisinzibwa mu mazima tewasisinzibwa mu butuufu okujjako Allah tabaraka wa ta'ala Allahu akbar kitegeeza ki Allah tabaraka wa ta'ala yasinga yonna obunene toddamu okuvunana ogamba nti Allahu akbar kitegeeza nti Allah munene no eyo nsobi kiri kigamba nti Allahu kabirun Allah munene okiwulira bulungi nakyo kituufu mutenze nakyo Allah subhanahu wa ta'ala nam naye kino kyoyatiina nakyo kyoyingira nakyo swala mu swala mulimu takbiratu intiqali ezo ezigwa mu wajibatu swala mu wajibatu swala Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allahu akbar nokirira wansi Allahu akbar ezo zoleeta ezo bulijjo kuba kitegeeza kikino kitegeeza ki Allah yasinga obunene byonna Allahu akbar olabye tawhida bifumbekeddemu olabye akiida bifumbekeddemu olabye amakulu gaabyo wallahi bikulu nnyo nga tetunnamalirizayo kubanga olukatulokutaakabulayo nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali abyogerako ebyogagamni an aqula nze muhammadi waabwe okugamba subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar okwogera ebyo bwekyo bina ahabbu ilayya ekitetufuira kyensinga okwagala mimma talaat alayhi shamsu okusinga buli kyonna ekiri wansi w'enjuba kyabugaga kyekitali wansi wanjuba kyabugaga kyekitali wansi wanjuba ayina kyaleseeyo kitegeeza nti bino bye bisinga okubeera kugamba validiwego okubeera kugamba nga bya bbeeyi kabisa bya bbeeyi bya tunzi masoma Allah tabaraka wa ta'ala نبي يوجد صلى الله عليه وسلم نظر أحب الكلام إلى الله إذا كان الاستماع والوعى الله أربع بالغنى نظرت لا يضرك تجكسا لا يضرك don't worry بأيهن بدأت وتعمل سنة شديدة زوجنا من يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أتت سورة الله أكبر لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله وإن أدامت الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله سبحان الله اشكر شاب الله في بمثال إلى combination مجوليتا كنا نبيونجنا نبي صلى الله عليه وسلم وأمرك الله نجيب الله سبحان الله لعل أدام صدقت مطوى ويجد مسمى الحمد لله صدقت مطوى ويجد مسمى لا إله إلا الله صدقت مطوى ويجد مسمى الله أكبر لا أفعل كما صدقت مطوى ويجد مسمى كان نبي نامغابات نامغابات فتقولوا كتب فنمو يوغيري يوغيدا كتنو كامبا اللهم اغفر لي أي الله كسبور سني وين فيقول الله
nga Allah agamba qad fa'altu mudwa nkikolede Allahumma arhamni ay Allah nkusaba onsaasire fayaqulu Allah nga Allah agamba qad fa'altu mudwa nkikolede Allahumma arzuqni ay Allah nkusaba ngabirire fayaqulu Allah nga Allah agamba qad fa'altu mudwa nkikolede nkugabiride. شوف يا اخوان تأمل جيدا المغفرة الرحمة والرزق أنا كذا أقول في حياتنا اليومية مبرموك في القوة أنا كذا توجد المغفرة ومسنيوا وإذا كنت كنت بين أنصاري وما صلى الله عليه وسلم يشتكى ناكو كلام كل ابن آدم خطاء ولماذا كانوا يمنع كثير الخطأ كسرنا الصبيا وهو يكرم وهو الصبيا وخير الخطائين التوابون الصبيا بنوج كلامنا قسم بنوج نعم أما لا تشتكى سلامات يا عبادي كلكم تخطئون بالليل والنهار من الصبيا شيرو بسنة وأنا أغفر الذنوب جميعا زي سوى مزامي قلنا قلت فاستغفروني من سبب بصني وأغفر لكم جاكوا بصني فإن أما كأستغفر بصني كأستغفر مكيبان هذا غبيبا قلت ما غفر أقسم الله سبحانه وتعالى فإنك ويكاغا أشوى ليسين وإقاموا من هنا الرحمة أقسم الله تبارك وتعالى tuweza kusasa kwa Allah eliaso kwa sababu ya kabla kepe na kama tinze singa weta kusasa kwa Allah tabaraka taala wali eka daliwo pendako za kusasa kwa Allah subhanahu wa ta'ala naam arizqa okugabiriwa abakum masomo bachimayochi abakum yawongo bachimayochi abakum mubima para yochi mufe muharamu atakamika bakala yochi dapat dijaga sehingga pelanggan sibuk namanya nam tidak menginap juga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wa sama Allah tabaraka wa taala na kugabija istiwa Allah subhanahu wa taala ekuru shabe tate bigamo gabyo kujogere ngafitegera ateka tubitegeza nam oyogete emirundi era barakal amin oyogete bina mu combination yemu omufanyuma wayo yubirudia subhanallah والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارزقني يا الله توليلا أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد berdoa Allah Tabaraka wa Taala cekuli ko cha benyo ada ciri connected debe to asose kubanga to asose kukutida kunyerera kuzikiriza kunyerera ku tawhid kunyerera ku aqida kunyerera ku tawhid nga tusinza Allah waffe nga tumugatta ko kidala butujjo kwera basira ne bino bili connected kubiti ebya mulembe wallahi wa ya Allah togenda bifuna mu mushrik nezigirizi atonda amebyo oyina amasawo oba ogagendamu oba ogawagira mwoyogere ebyo bifune mu maaso ga Allah osamira owonya Allahe oyina ekyoto emusikulu kyateri mukkirira mu kyalo ne mugamba tugenze empewo zitufuuweko ebyesike bitakulukuke byesike bitakulukuke lwatulinya ku kalina ira okusabina kalina weyabulirwa empewo zitufuuweko omala zirumba mu kyalo tunuulira obujega bw'omushiriku tunuulira obujega bw'omushiriku omushiriku yasinga omusimu
kitonda museyi sinze ngamba museyi tonda wabubi sinze ngamba Allah tabaraka wa taala yagamba waman yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsah. Asinga obusiru obutega obutategeera okusinga oyo ava ku nkola ya Ibrahima eyaki eya tawhid eyaki ey'okuteka bya shiriki. Ate Allah nakitukuza kukinywererako laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladhina ma'ahu idh qalu liqawmihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. كل يوم تكون الشرك نقول أن الدعوان من الشرك من يكون كافري ووالله برسول الله نور شاي بلينا بكا نقول لك الله سبحانه وتعالى من مواولا نمبر السنة مثلا نمبر قوة الله نمبر قوة ينيمة نمبر قوة نمبر قوة تمي نمبر قوة فلان نمبر كلام كيسا أوه كتير تراجعنا نمبر قوة تمنا ونيانتو مبawelekisa wakati mubyogero ddamu nemubogera mirundi miliyoni nemubyogerao kyanga bwotyo bwofaanana togenda kanyiwa mu maaso ga Allah tabaraka wa taala. Limaza lwaki anta kafirun oli mukafuru bino bikasaani mukkiriza eyajagula Allah subhanahu wa taala eyasiramuka buligasa eyasiramuka buligasa akasiramukanga oba yagira mu busiramu bwe ne bwabyogera ate tagenda kuganyirwa masomo w'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala lowooza okyali wano ebbanga gyeriri okyassa longoosa tawuba erina kubeerawo. Allah mwana kusirikira bafande bamalayika delegation namba ne bakusalako madda basar nga batudde ekoma amaaso delegation namba mumulowooza nti malakul mauti yekka yajja la wamula malakul mauti naye abaako ku delegation namba ng'ogenda ne bwobeera tolina wakusiiwa ne bwobeera tolina wakuluma ne bwobeera tolina waatakuddeko ye Allah kataasalawo ebbanga liweddeyo ng'asindika abasirikale be nga bajja bakusalako security wise olugupi lw'omutambo bagula makkal basar ne bwobeera ogenze mulabo kulamulalika oxygen bagamba nti wallahi saawa yonna agenda nga bw'oyimiriddeawo malayika wamuka nga kikimye gwe ataliyo gwetuuse nogenda osiraba gwoli noyinza kulowooza nti ate osiramu wallahi nga tezinakota kumwoyo tosobola kulowooza nti kikimye ono alikudina alikusi abadan kyeko otomatiki isotomatic ebyo Allah yabikola bwatyo osiraba notegeera wallahi kikimye kububa bintu byokwedibaga ebyashiriki ebyokutaka Allah subhanahu wa taala notabaako obwebamavudde abasajja baki nga kikoze shiriki nga kikoze tawuba basanze n'irizi basanze n'ensiba basanze ekifa ekyaliwansi kyenda kisimba ekyanga muwanga kyeri wasuula kitanga omugwa mukyaliyo akasenge weekali akatayingimamu muntu yenna okutako haji yekka olagala okulamu obusungu bwa haji omwana akwate kasenge omunaliwemutta mubabiraamiranyi mukiwulidde bulungi mukimanyi mumwezeewo abeere bulungi mulizikirekire mukiwulidde mulizikirekire wewunya riziki gyakwata n'ateeka mu byenkisimu ate bwanonya riziki kati ani asinga obushiriku obutumbaawo ani amusinga lwekya buganda bino ebigambo bibalabira ekikulu kya byonna tubyogere nga tubitegeera. That is one. And it's not enough. Ekinnamaana tubyogere nga tubitegeera amakulu gaabyo nga bwe tubinnyonnyodde ate tubyogere nga tubitegeeza. Tebyasobola byogera mukola ayina irizi
naye nagamba la ilaha illa Allah. Naam, nga bayinza okubeera ng'alinayo akantu ke wano akimanyi bino bye bwogera bimuteereddemu naye musala genda gamba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mukama waffe gwe gwe tusinza wekka era gwe gwe tusaba obuyambi wekka. Kati ali afutinga omushiriku omuzeka lwaki tosiikirirayo okujjako ng'oze ku lugamba n'ogamba tubbu ilaika ya rabbi n'ogenya ettaka oli mukama wange. Kale singa ontwaliddeawo ne wejjusa nakyali mu bushiriku mbadde ngenda kukola ntya node subhanallah jiriti n'osambula ensiba n'osambula omwena bye bwokusiba eddagala lye bakuganga oba ly'oganga abaana ne weenenya obukola obujjangu obwokya amasabo n'ogakumako omuliro lillahi subhanahu wa taala. Ejjumba ze baasimba n'ozisimbulayo oba n'oyita abakuyambako obeera ngo obiziya nnyo kubanga waliwo ebyamaanyi ddala kituufu nga tebyengaazika byetagamu obukugu n'obunywevu n'ofuna abakuyambako ne mubisiguukulula n'oddeeza Allah subhanahu wa taala. Kyekitumu busiraamu baddu ba Allah. Bino byonna bw'onaabyogera nga bwoza bw'ofaanana olwogera biganyulwa mu maaso ga Allah subhanahu wa taala. Lwaki? Kubanga obyogera oli musiraamu. afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwan khayrun amman assasa bunyanahu ala shafa juftin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin. Emirimu tulina gisimbira ku la ilaha illa Allah. Emirimu tulina gisimbira ku aqiida. Bishobola kisema kyabo lwakuba nalise ekiro Sheikh Muhammad Quraish Mazinga yakuwandiikira la ilaha illa Allah okitegeere amakulu gaayo empagi zaayo n'obufukuliso bwayo. Ebyobuwangwa ddiini tomane ddiini ebbiri ekikitabu mu biseera kyo naye kitono ekigenderwa kibadde kyakufunda bitabu wabula ku ekemu ebiri genda ofune ebyobuwangwa ddiini si kubuuza kukukakasa bwatakima kukukakasa bwabusabusa ebyobuwangwa ddiini n'olwekyo okulabula ne kujja n'akugamba tobane eddiini ebbiri. Si badde abaddu ba Allah bawagalira ku byobuwangwa bamusabira mu maaso ga Allah subhanahu wa taala. Ekirala kigamba ddala oli musiraamu kibuuza olowooza tuneyibamu we ampuliriza nti oli ddala oli musiraamu kifune kuekemu ebiri mu bungi nawe bw'onkubira mbikufunira osobodde tuyige enzikiriza zaffe. Waliwo ekigabo ekirala kyakukwamu omukana tekiriiwo naye bakiyita enzikiriza y'obusiraamu entuufu. Ebitabo ng'ebyo tubifune tutereeze enzikiriza zaffe buli kyetunaaba tugenda kiganyulwa mu maaso ga Allah. Wallahi اللهم صل وسلم على ما جاءنا بالهدى ودين الحق لإظهار الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بها بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فك أسرارنا من سجون الكافرين. اللهم فك مشايخنا من سجون الكافرين. اللهم فك أمراءنا من سجون الكافرين. اللهم ردهم إلينا وإلى أهليهم آمنين غانمين معجورين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إلينا من قول أو عمل برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وأقم الصلاة.